Abange wali otuddekaawo ne weebuuza nti Sir Edward Frederick Luwangula Walugembe Muteesa owookubiri yatoloka atya? Kati nno munnange leero ate bye nkuleetedde omanye Muteesa waffe omwagalwa Sir Frederick Luwangula Muteesa bwe yatoloka atya? Tulakalira nateera mbikutuuseeko. Nkwanirizaako ge munnange akyajekomiddeko ensi Buganda, anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange nno oluvannyuma lwa Ssekabaka Muteesa owookubiri okusisinkana basajja be Kitunzi Nafutaali Musoke, Luweekula ne Israel Kasagira mu maka ga Kamoga e Butambala, baasalawo basomoke omugga Katonga beesogge olukoola lw'e Mawogola. Munnange okusinziira ku byantegeezebwa eyali omukuumi wa Kabaka omugenzi Joshua Katende, abakungu ba gavumenti baali batandise okulowooza nti Kabaka yandiba mu bitundu bino. Enguudo zonna zaali ziteereddwako emisanvu egy'amagye abaali baweereddwa ebiragiro nti bwe bakwata ku Kabaka bamutwale nga mulamu oba nga mufu. Munnange Meeja Katende agamba nti mu kwekengera okw'ekitalo baasomoka omugga Katonga ne bayingira essaza ly'e Mawogola. Mangu nnyo Kitayimbwa yalabula Kabaka nti akabuga k'entuusi kaali kayiriddwamu ab'amagye abaali bamunoonya ng'enkambi yaabwe bagikubye ku lugende lw'emiyaga. Kitayimbwa yasaba Kabaka tugende ew'omukazi Naalongo e Lugusuulu mu Lukoola, era baatuukayo ssaawa 2 ez'ekiro. Munnange nga batuuse wano baasuzibwa mu kayumba k'abaana ba Naalongo akaali kakyazimbibwa, emiryango gyako gyali gisibiddwamu essanja, era nga mu bonna Kabaka, Maalo, Katende, Nafutaali ne Kasagira mwe baasula. Enkeera baasula eyo mu kasaka akaali ewala ennyo n'amaka ga Naalongo. Eno tewaali kyakulya, era bwe batyo baasiibirira Mpirivuma na Bukwansokwanso olw'obutabaawo kyakulya. Olukoola lw'e Mawogola Ssekabaka yali alumanyi bulungi kuba yateranga okuyiggirayo, era wano we yaleetera ekirowoozo beeyongereyo munda mu Lukoola awaali amayinja amawanvu kw'osobola okulinnya n'olengera ebitundu bya Buganda ne Ankole. Ku mayinja gano kyali kyangu okulengera omulabe mu kiro ekyakeesa olwa nga 29 Muzigo omwaka gwa 1966 zaali ziwera essaawa 10 n'ekitundu nga bukya. Olwo ne bessa mu ddene ne boolekera Olukoola ng'obudde bukedde nga batambula mu kkubo erijjudde enfuufu nga bonna bagubaasidde. Land Rover z'abasirikale z'abava emabega ne zibayimirira mu mbiriizi. Engeri Kabaka ne basajja be gye baali bajjudde enfuufu nga bambadde ebikootikooti ebikadde baali balabika nga ensajja z'omu kyalo ezaali zitalina kye zimanyi, era bwe batyo abasirikale tebaabanyega. Ne basimbula ne beeyongerayo. Kyali kyangu abasirikale okulowooza nti Kabaka yali ayambadde bulungi. Katende agamba nti mu kutambula kwabwe kuno baasinganga kulya bibala, ate oluusi ng'abantu babawa lumonde ne muwogo. Kabaka yatyanga nnyo okweyoleka olw'okutya abantu be okutigomezebwa aba gavumenti singa bategeera nti abaddeko mu kyalo ekyo. Nga batuuseeyo munda mu Lukoola baanoonyayo akasaka akaali akakwafu obulungi ne bakeerula munda, era olwamala okukalongoosa Kabaka n'akatuuma Bulange. Munnange nga batuuse okwebaka baafuna obuti obw'amaggwa ne babuggazaawo olw'okubuza obuufu. Mu kiseera kino Ssekabaka yali alumizibwa nnyo, omugongo gwali gwekaase bwe yali abuuka ekisenge ky'olubiri lw'Emmengo olwali luzindiddwa ab'amagye. Mu kiseera kye kimu yali akooye nnyo olw'olugendo oluwanvu lwe baali batambudde. Yayagala bawummulire mu kasaka nga bwe balowooza ekyokukola. Nga tebannatuuka mu kifo kino baali batambula ne basanga eggana ly'enjovu nga liboolekedde. Ssekabaka yalina obumanyirivu bungi nnyo mu kuyigga, era wano yatandika okweyambisa obukodyo bw'ekiyizzi n'aziwaliriza okukyusa obuufu. Oluvannyuma yasaagasaaganga ne basajja be nti ndowooza enjovu nazo ziri ku lumu naffe.
baatya okweyambisa emmundu nga batya abajaasi abaali babawondera nga wayiseewo ennaku eziwerera ddala nga basula mu bulange. Baasalawo okudda ennyuma ne badda e Lugusuulu ewa Nnaalongo era gye baabeerera ddala okutuusa nga 22 Ssebaaseka 1966. Meeja Katende yategeeza nti baali bakyali ewa Nnaalongo e Lugusuulu ne zireeta Kitayimbwa, Kasagira ne Matovu. Bano baatuuka wakati wa ssaawa 3 n'ennya ez'ekiro. Baalabula Kabaka nti gavumenti baali bategedde nti ali mu kifo ekyo. Mu kiseera kino tewaali kulinda kirala, twasitukiramu busitukizi ne tukwata olw'emiyaga okutuusa lwe twatuuka ku mugga ogwawula Buganda Nankole ne tugusomoka, olwo ne tusiibula Buganda. Munnange Meeja Katende bw'atyo bwe yagamba. Kiki ekyaddirira? Lindirira ekitundu ekirala era nange bino wembikomezza. Ekitundu ekirala ate we tunakitandikira. Nange kanzire Nabalanga Boko Bakyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa munnange ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.